tuli mu kungubagira omwana wange Sseggirinya mbonyebonye n'ensiza ebweru ngenza okujjanjaba omwana wange Sseggirinya naye okubeera wano kibadde si kibi naye nabadde ng'asazeewo tugende awantu awagasi ku kisaawe kyaffe liri ettaka lye tubadde tugenda okugendako lyaffe era nakubidde omukulu ne mutegeeza nti ettaka lyaffe okusinga okubeera wano awaki awafunda ng'abantu beenyigiriza naye tekisobose nebaza pulezidenti w'omwana wange Sseggirinya Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba nti yamuwa kaadi era kaadi ebadde nnyamba kinene obulamu bwange nenebaza ne palamenti okulaba nti etubeereddewo kubanga palamenti ya Uganda egatta ebibiina byonna era twabadde tutudde kibiina mu palamenti mwekiri byonna byabadde byegasse wamu katumukubagira omwana wange nenebaza mwami Honorable Mpuuga mbeereddewo nnyo ndi mu ddwaliro anambudde n'akasente agambe bamuwadde sente era badde nsaba pulezidenti w'ekibiina kwata omwana wange twalire ettaka lyaffe tugende tubeera wantu abazadde salire omwana Robert Ssentamu Kyagulanyi People power. Our power. Mbasaba n'essekusaba yenna tugumiikirize Lodi wa Kampala yatuuse oyo abadde kansula Sseggirinya egyabadde nga babarendemba n'emisango mbasaba tugumiikirize tubeere bagumiikiriza nnyo bassebo ne bannyabo mbasaba tugumiikirize tubabeere bagumiikiriza nnyo eddiini ey'obusiraamu Sseggirinya gy'abadde akkiririzaamu olw'ekitiibwa bamaama abantu abali eyo ku mukolo guno gwe tuliko nga muli mu kwogera kikyamu mbasaba mukakkanya amaloboozi buli muntu yonna wooli emizindaalo mugiwulira si mirungi bassebo ne bannyabo tukakkanya amaloboozi tusobole okubeera nga tutambuza puroguramu yaffe eno people power our power nga tuvudde mu kanyomero aka famire nabadde mpise mukama wa Sseggirinya oba abadde mukama wa Sseggirinya mu palamenti mu kabondo ka Buganda Parliamentary Caucus Honorable Muwanga Kivumbi aveeko ekigambo kyayogera people power